Lukka Essuula 2. Awo ku lunaku olumu Yesu bwe yali mu ssinzizo ng'ayigiriza abantu era ng'abategeeza amawulire amalungi, bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka wamu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bajja ne bamugamba nti, "Tubuulire, olina buyinza bwa ngeri ki okukola ebintu bino, era ani yakuwa obuyinza obwo?" Yesu n'abaddamu nti, "Nange kambabuuza ekibuuzo, mumbuulire, ani yatuma Yowanna okubatiza, Katonda oba bantu?" Awo bo ne bakubaganya ebirowoozo nti, Singa tugamba nti Katonda ye yamutuma, ajja kutubuuza nti, "Lwaki Yowanna oyo temwamukkiriza?" Ate singa tumugamba nti abantu be baamutuma, abantu bonna bajja kutukuba amayinja, kubanga bakkiriza ddala nti Yowanna mulanzi. Awo ne baddamu nti, "Tetumanyi yamutuma." Ne Yesu n'abagamba nti, "Nange sijja kubabuulira buyinza bwe nnina kukola bintu bino." Awo Yesu n'agerera abantu olugero luno nti, Waaliwo omuntu eyasimba ennimiro y'emizabbibu, n'agissaamu abapangisa, n'alaga mu nsi ey'ewala n'alwayo. Ekiseera eky'amakungula bwe kyatuuka, n'atuma omuddu eri abapangisa, bamuwe ku bibala by'ennimiro y'emizabbibu. Kyokka abapangisa ne bamukuba, ne bamugoba nga tebamuwadde kantu. N'ayongera okutuma omuddu omulala, n'oyo ne bamukuba ne bamuswazaswaza, ne bamugoba nga tebamuwadde kantu. N'ayongera okutuma omuddu owookusatu, n'ono ne bamusaako ebiwundu ne bamusuula ebweru. Awo nannyini nnimiro y'emizabbibu n'agamba nti, "Kiki kye nnaakola? Nja kutuma omwana wange omwagalwa, mpozzi ye baanaamussaamu ekitiibwa." Kyokka abapangisa bwe baamulaba ne bagambagana nti, "Ono ye musika, tumutte obusika bube bwaffe." Awo ne bamufulumya ebweru w'ennimiro y'emizabbibu ne bamutta. Kale nannyini nnimiro y'emizabbibu alibakola atya? Alijja n'azikiriza abapangisa abo, era ennimiro y'emizabbibu n'agissaamu abalala. Bwe baawulira ebyo ne bagamba nti, "Ekyo kireme kubaawo." Kyokka Yesu n'abatunuulira n'agamba nti, Kale kino ekyawandiikibwa kitegeeza ki? Ejjinja abazimbire baagaana lye lyafuuka ekkulu ery'entabiro. Buli agwa ku jjinja eryo alimenyekamenyeka, era oyo gwe ligwako lirimubetenta. Awo abannyonnyozi b'amateeka ne bakabona abakulu ne bagezaako okukwata Yesu mu kaseera ako, kubanga baamanya nti olugero olwo yalugera nga lukwata ku bo, kyokka ne batya abantu. Bwe baali bakyalindirira akaseera akalala, ne batuma abakessi beefuule ng'abantu abalungi, bamukwase mu bigambo by'anaayogera, balyoke bamuweeyo eri omufuzi Omulooma. Abakessi bano ne bamugamba nti, "Muyigiriza, tumanyi nti by'oyogera ne by'oyigiriza bituufu, era tososola mu bantu. Naye abantu obayigiriza mu mazima ebyo Katonda by'ayagala bakole. Kakati ssebo tubuulire, tukkirizibwa okuwa Kayisaali omusolo oba tetukkirizibwa?" Kyokka Yesu n'ategeera olukwe lwabwe, n'abagamba nti, "Mundage essente, ekifaananyi n'amannya ebiriko by'ani?" Ne bagamba nti, "Bya Kayisaali." Yesu n'abagamba nti, "Awo nno ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali, n'ebya Katonda mubiwe Katonda." Ne batasobola kumukwasa mu kintu na kimu kye yayogera mu maaso g'abantu, ne beewuunya kyazzeemu, ne basirika. Awo Abasaddukaayo abagamba nti tewali kuzuukira ne bajja eri Yesu ne bamubuuza nti, "Muyigiriza, Musa yatuwandiikira ekiragiro nti singa omuntu afa n'aleka nnamwandu, kyokka n'ataleka mwana, muganda w'omufu ateekwa okuwasa nnamwandu oyo, alyoke azalire muganda w'abaana. Kale waliwo abooluganda 7, omubereberye n'awasa, kyokka n'afa nga talese mwana. N'owookubiri n'awasa nnamwandu oyo, era n'owookusatu bw'atyo, bonna 7 baamuwasa ne bafa nga tebalese mwana. Oluvannyuma omukazi naye n'afa. Kale ku lunaku olw'okuzuukira omukazi oyo aliba mukaani nga bonna 7 baamuwasa?" Awo Yesu n'abagamba nti, "Abantu ab'oku nsi bawasa era bafumbirwa, naye abo abalisaanyizibwa okuba mu mulembe ogwo n'okuzuukira mu bafu baliba tebakyawasa era nga tebakyafumbirwa, kubanga baliba tebakyayinza kufa nate. Baliba nga bamalayika era baliba baana ba Katonda olw'okuba baliba bazuukidde. Ne Musa alaga nti abafu bazuukira,
kubanga mu kitundu ekifa ku kisaka ayogera ku Mukama nti Katonda wa Abulahamu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Katonda si wa bafu wabula wa balamu, kubanga bonna eri Katonda balamu. Abamu ku bannyonnyozi b'amateeka ne baddamu nti, Muyigiriza, oyogedde bulungi. baayogera batyo kubanga tewaali yaguma kwongera kumubuuza bibuuzo. Awo Yesu n'abagamba nti, Bayinza batya okugamba nti Kristo muzzukulu wa Dawudi? Dawudi yennyini mu kitabo kya Zabbuli agamba nti, Katonda yagamba Mukama wange nti, tuula ng'onninaanye ku ludda lwange olwa ddyo, okutuusa lwe ndifuula abalabe bo ekirinnyibwako ebigere byo. Obanga Dawudi amuyita mukama we, ate olwo ayinza atya okuba muzzukulu we? Abantu bonna nga bawulira, Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, Mwekuume abannyonnyozi b'amateeka abaagala okutambula nga bambadde engoye empanvu ezikweya, era abaagala okulamusibwa mu butale, n'okutuula mu bifo eby'oku mwanjo mu makuŋŋaaniro ne mu bifo eby'ekitiibwa ku mbaga, era abanyaga ebintu byonna mu mayumba ga bannamwandu, era abasinza Katonda mu bigambo ebingi olw'okweraga, baliweebwa ekibonerezo ekisinga obunene.